ETV Uganda mbanirizaako mwenna abatuwuliriza mwenna abatulaba abatugoberera. Thank you so much for watching wherever you watch from. Ku YouTube ETV Uganda ne ku Facebook ETV Uganda. Like our Facebook page. Olunaku lweggulo mwana mulenzi Musayimuto, the new kid on the block, fresh kid, amanya gamatuufu ag'obuzaale nga ye Patrick Ssenyonjo, olunaku lweggulo yakomyewo okuva mu ggwanga lya United Arab Emirates gye yalina concerts 2 ku Sunday ne Monday, nga ku Sunday yali Dubai, then ku Monday yali Abu Dhabi. So oluvannyuma lw'okumaliriza show ye yakomyewo olunaku lweggulo, era nga ku kisaawe twabaddewo kumurecevinga ku Entebbe International Airport. Naye ng'ovudde awo yoga ng'ava ku kisaawe Entebbe, twayolekedde ekifo kye bayita Disney Kids Play Park, ngo bamutegekedde awabadde press briefing nga baagala okumukulisaayo, era ab'ekifo kino ne bagamba nti bo bamutegekedde akabaga kano akagenda okubeerayo ku lunaku lw'omukaaga, zigenda kuba ennaku nga 13. Twabaddewo abantu bangi, bannamawulire of course bo babaddewo okuva ku mikutu egy'enjawulo. Naffe aba ETV Uganda tetwalutumidde mwana, era twabaddewo nga twekkaanya ensonga era nga tugezaako okukwata bino byonna bye tugenda okutuusaako. Ng'ovudde ku ekyo, abantu bangi ababaddewo nannyini kifo ekyo bategese akabaga ka Fresh Kid kano akagenda okubeerawo ku lw'omukaaga. Management ya Fresh Kid, manager Francis 14 Kebwongo, tata wa Fresh Kid, Fresh Dad Mazike, ennaku zino mwamukazi zaako lya Mazike naye yabaddeyo era n'atuwaamu awo akapera, buli kimu n'akitubuulira era n'asaba buli muntu yenna okumuwagira. Mama wa Fresh Kid yabaddeyo, abantu abasinga bonna babaddeyo nga bakulisayo Fresh Kid. Nkugambye kabadde kabaga katonotono, kabadde nga just press briefing, ku briefing abannamawulire olugendo lwabwe nakyo ekiddako, era ng'ekiddako kino bagamba ekifo kino kifo kisanyukirwamu baana. Ekifo kino ekya Disney kisanyukirwamu baana, kirimu ebyokuzannyisa, kirimu zi swimming pool nyingi, kirimu like buli kimu kye weetaaga. Kangezeko wano okufuna ku bifaananyi bino ebyekifo kino mbikulage olw'omukaaga we bategese kapate kano. Era nga twabadde twogerako n'omukyala director akulira ekifo kino, yagambye yakowodde abantu bonna okujja okuwagira Fresh Kid, okujja okubeerawo, okuleeta abaana ab'amasomero, okuleeta abaana abato n'abakulu. Era nga yagambye eti sente zijja kuba ntono nnyo okujja okusanyukirako awamu ne Fresh Kid nga yakava e Dubai okujja okumulaga omukwano. N'agamba nti abakulu bo basaliddeko bajja sasole 15,000, ate abato basasule 1,000. Lwaki? Era twamubuuziza lwaki abato basasula omutwalo ate abakulu 15,000. N'agamba abato bagenda osinga okunyumirwa. Fresh Kid agenda kubakuba omuziki, bw'amala okubakuba omuziki ate abaana bazannye ebyokuzannyisa weebiri, bajja kuwuga, bajja kukola ki, bajja kukuba ennanga. So many amazing things at this wonderful place. Angenda kuba nkulaga ku bifaananyi bino, then nkuwe ne speeches ez'abantu ababaddewo nga bakulisayo Fresh Kid okuva e Dubai, n'ebintu birala byonna ebirala bingi ebyabaddewo nga Fresh Kid yakomyewo okuva e Dubai. Ekifo kino bakiyita Disney Kids Play Park. Kitegeera? Bakiyita Disney Kids Play Park, era nga kisangibwa Kiwatule na Jera Road. Kiwatule na Jera Road yawo ekifo kino we kisangibwa, era nga njagala nkuwe byonna ebyabaddeyo. ETV Uganda World XP ge manya, mwebale kutugoberera, mwebale kutulaba, era mbasaba ku lw'omukaaga neera mujje muwagire Fresh Kid, mujje musanyukire wamu naye ku kapate kano ke bamukoledde okumukulisaayo e Dubai, mujje mubeerewo mumulaga omukwano. Yes, ETV Uganda World XP representing. Mbagala nnyo baganda bange mwekumire ku mukutu. Don't forget to subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Twego ku lw'omukaaga ku Disney Kids Play Park, Kiwatule na Jera Road. Leeta omwana, leeta family yo,
buli kimu weekiri mujje musanyuke n'ebirala bingi. Mbagala nnyo baganda bange, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kutulaba. Thank you so much guys wherever you watch from. Fresh Kid senyo kulaba mama ne tata manager ne crew yonna tubakulisayo nnyo Edubai olugendo lwamwe mwagenda twabasabira ate tubakulisayo nnyo. Twagala kwebaza Katonda n'aba media houses, thank you so much mwebale okubabeererawo. Nebaza nnyo manager wa Disney eranga alinyampazi Madam Darling eranga nebaza nnyo ne bannabawulire mwenna, nebaza nnyo ne Katonda okunyambako ebintu bino ebya music, era nebaza nnyo ne group yonna, nebaza nnyo ne manager Francis, nebaza nnyo ne Jimia Disney okubeera nga tuli wano, era nga nebaza n'abantu bonna okubeera nga tujja. Mubale nnyo, sirina bigambo bingi, badde sirina nnyo bingi, nyongeza okubategeeza obubaka buno nno nga 13 olw'omukaaga luno ffenna tujja bba wano, mwenna tujja bbaawo, ffenna tujja bbaawo, ffenna tuweweya. Fresh Kid tukulisayo mama ne tata mwebale kubeerawo olunaku luno. Ffe ng'aba Disney family ekifo kino ky'abaana abato, weewaawo omuntu yandigambye nti kaba receivingire mu woteeri oba wa, naye manager twagala kwebaza olw'okusalawo n'akkiriza nti Fresh Kid bw'ava ku kisaawe atuukire wano ku Disney tumwanirize mu kifo ky'abaana. Banaye twongere kukikubira mu ngalo ekyo owesa mukama ekitiibwa, ate naye ndowooza asanyuse kubanga ngambye nti gwe mulundi gwe ogusoose I like that, gwe mulundi gwe ogusoose okujja mu kifo kino. Ffe nga Disney family tweyambye nti tujja kumukolera pate ejja kubaawo ku Saturday. Buli muntu yenna ayagaliza Fresh Kid, mpita companies, mpita amasomero, buli muntu yenna ayagaliza okulakulanya kwa Fresh Kid ne team ye ne manager okutwala music ye mu maaso. Tulina okwaniriza talent, tugyebalize Katonda kubanga omwana ono Mukama yamuwa talent. So ffe ng'aba Disney family twakoze pate eno tugitegeke ne companies zijje, banaye tumuwagire, n'abaana abato bonna tubayita amasomero, parents tubayita mujje, tujja kufuna ekiseera ekirungi. Ate olunaku olwo tujja kwa unveilinga tubabuulire, waliwo package gye twamukoledde tujja kuba tugibabuulira ate nga officially tugimukwasa. Ziri package 2, so aba media houses tubasaba mubeerewo nga Disney Kids Park Kiwatule handing over package ya Fresh Kid. Kati gofu mujja kwebaza management ya Disney nga mwe muli director ne team yonna management nga bweri tweyanziza olwokuba nti naffe mwatuwa omukisa wetuba tukomyewo ate tukira mu kifo kino, then netweyanza still olwokuba nti mwasazeho mukutegekera epate eyo eyakusaturday nga 13 ekulisa Fresh Kid olugendo olungi mu butongole. So buli amwagaliza ekirungi ajja kujja, era tusaba mujje mbere wano ku Disney ekiwatule musobole okubaawo tunyumirwamu nga tukulisaayo omutono ku trip y'ebambi. Nja kwebaza media houses mwenna nga simenye onobooli olw'okutubeererawo, timwatubeerawo nga tugenda ne mutulinda nga tudda, still mutubeereddewo nga tetuliiwo. Mwekubira obugalo wadde mukutte kamera. Nja kwebaliza ddala mwenna nga na buli muntu kinoomu gyali. Banaye tuli basanyufu, ndi musanyufu, sirina bintu byakwogera, byokwogera ebindi ndabyogera ku Saturday, naye ekikulu ndi musanyufu nnyo 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 olw'okuba nti right now tuli wano. Akasembayo omwami lwamujoli yonna
Edubai kitegere tutuuse bulungi tweyanza byonna mwami Brian management ya Disney ne batugamba obaki mutuukira wano ne baba batuuse essaawa mekeza ekiro balina okujja paka wano era ngenda kusoma omwezi 13 tubayita mwena mwena okujjako pate egenda okuba nga olukaminga fresh kid officially okuba nga ava kujja neyeeyo n'okusembera ddala njagala neebaze Katonda lwansonga twali tutandika ne fresh kid twali tumanyi nti nno kinatuuka paka eno era Manja Francis buno bwangu sijasi bwetubatandika butandisi webali nnyo okubeera omusajja omugumu n'okukolera awamu kuba singa twalawukana dda naye tuli wamu kuba kyetwatandika tumanyi ekirina okukoma nebaza nnyo media house zonna obutatulekerera nemaliriza nga mbagamba nti nno mujje nga 13 ku Lwokaaga mulabe ebisingawo ina offer yayo mujagiraba tujja kujja nfeiringa ku Saturday sa package naye nga nze ndi maama ate ndina essanyu lingi kubanga kati ono mutabani wange maama njagala kukwebaza ne taata okujja okubeerawo mwebale kujja mwebale kumwaniriza Francis mwebale kwagala family eno n'okutwala fresh gig mu maaso tulina akalabo kava ewa Mami Disney nga nze kalabo kano kasaawa fresh kid ngenda kuwa essaawa eno nti ngenda gikuteeka ku mukono nti buli lw'onoobeera nga olina show oba nga balina we bakwetaaga otuukire nga mu budde era Mukama akumpeera omukisa. Amina.